Ng'oggyeko disitulikiti y'e Kiruhura ebitundu ebimu eby'Ambalala ne Kannungu Robert Kyagulanyi gy'atatuuse olw'ensonga ez'enjawulo ono akomekkereza kakuyege we ow'okutalaga ebitundu by'e Kigezi ne Ankole. Kakuyege mu bitundu by'eno amukomekkerereza mu disitulikiti y'e Sheema ne Buhweju ng'e takoze lukuŋŋaana okuggyako okutalaga kyalo ku kyalo ng'asisinkana abalonzi. Kyagulanyi ng'ali mu lugendo lwe ayitidde mu disitulikiti y'e Bushenyi ng'okwawukanako ne bulijjo eno asanzeeyo abawagizi b'ekibiina ki NRM naye kyokka bo bamusanyukidde busanyukizi era naye n'asalawo okubawuubira. Kyagulanyi ayolekedde disitulikiti y'e Buhweju ng'eno wamanyiddwa mu kulima amajaani olw'ensozi eziriyo. Ebbeeyi y'amajaani tinungi na byona bye mukwinga ebbeeyi tinungi konka ebyo byona birugaabo obutegeki bubi. Yonna gy'ayitidde libadde essanyu nga babadde tebamusuubira nti ayinza n'okutuuka gye bali. Twasemerwa munonga kanga bateera omukisa Uganda beewo Bobi Oye! Ono abeena abasuubiza okukulaakulanya ekitundu kyabwe singa banaamuyiira obululu. Programu z'okuleeta emirimu y'eminyeeto ziriho muterera akaruru byona nimuza kubireeba emyaka 4 gyatushara. Kyagulanyi nga bw'azze akola mu bitundu by'eno mukyala we Babi Itungo akalulu babadde bakasaba babiri. President okuza kumekinga shonga emihanda egi yona eriho koransi ogu president lwala abateera emibazo mu irwariro abakazi kumuraze kuzaara ogu president lwala kuza kumekinga shonga mwashanga yabashaho n'ebitanda byo kuzaariraho biriyo. Amakubo g'eno agali mu mbeera embi Kyagulanyi abategeezezza nti omukulembeze gwe balonda tasobola kugabakolera kuba tamanyi na nfaanana yaago. Museveni ono tamanyiyo ayitawo mu helikopita kyokka mmwe musigala mubonabona konka omubindi bicweka bya Uganda ne bateekateeka ngu ab'omulyankole mulijje. Mu disitulikiti y'e Sheema asoose kwogerera mu tawuni y'e Nyakambu. Myaka 40 amararo n'amabi amashomero n'amabi tariho mirimu n'ebindi nk'ebyo konka nimbashaba tuhinduremu tukyuseemu mikwano gyange. Sheema balimi n'abalunzi era ekitundu kimanyiddwa olw'ekyoby'obulambuzi eky'ensulo z'amazzi g'ekitagata. Mu lugendo lwe atuuse mu katawuni k'e Masheruka abeeno mu kumulaga essanyu waliwo eyategese red carpet ye n'amulaajanira atambulireko kuba kyasobola okumukolera mu kaseera kano. Kyagulanyi ng'anaatera okutuuka e Kaabohwe abawagizi basanze baamutaayizza dda nga bakutte amatabi. Bano batambudde naye okumuyingiza tawuni. Eno emirimu gisanyaladde olwa Namungi w'omuntu. E Kaabohwe mu kisaawe ki Sheema Hall poliisi esoose kugezaako okutangira abawagizi okugenda ku lukuŋŋaana lwe wabula Kyagulanyi abayise bagende naye ku mpaka. Kyagulanyi mu kwogera kwe asoose kubeebaza olw'omukwano gwe bamulaze. Wano waasinzidde okusekerera abo abalowooza nti ebitundu by'eno talinaayo buwagizi. Kati nzirayo Buganda era ngenda bbaka ate ab'e Buganda sitawana ngenda basongera mulaba ekyabadde Sheema banange muwanike ku mikono muwulire ku bantu beeyo. Ng'akyayogera poliisi etandise okugoba abantu ababadde bamuwuliriza. Ne Kyagulanyi abakunze okusigalawo baleme kutiisibwatiisibwa.
oluvannyuma lw'akaseera ng'abakoowoola ababadde badduse bakomyewo era poliisi n'ebeesonyiwa n'agenda mu maaso n'okwogerako gye bali. Temuyimirirawo bajja kubatya. When you lose your fear, they lose their power. When you lose your fear. Kyagulanyi olunaku olw'enkya waakuwummulamu nga bw'asonda amaanyi aganaamwolekeza mu disitulikiti y'e Pakwach. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Shema.